nga nange wali wabbali ninawo akasirike mmwanya akagudde akaleka olw'okuba nninamu obutakwatagana na chayimaani w'ekyalo ate nga gwakupisi nti munnumbire n'akuwa ejjambiya esala ebitagambika n'okkirira mu kasirika ng'ak'emmwanyi n'olabamu omumwanyi ogusinze okussa ennyo jjukira nti bizinensi eno yennyimirizaawo n'ab'enju yange. Abayimbi b'e Uganda bamaze ebbanga nga balaajana nti twagala copyright tusobole naffe okufuna chance erya ku biyiiye byaffe. Bannayuganda bangi baavaayo ne babakubira omulanga nga babagamba nti copyright gye musaba mugisaba ani? Mwami Museveni. Mwalowoozaako ddi nti ayagala nnyo mulye ku biyiiye byammwe nti naffe tetumanyi? N'abaterawo ensawo nti abayimbi bo beekolemu ekibiina ekibatwala era bwe batyo bakola federation yaabwe ng'ekulemberwa Eddie Kenzo ne Shiba Kalungi. Ne bagamba nti eyo federation yegenda obbaviiramu ekiramu bafune copyright yaabwe nga Mwami Museveni abasuubiza obbatiramu obuwumbi bw'ensimbi 13 beddu. Baababuulirira nti ensimbi ezigenda obbaterwa mu federation eyo si za kutumbula bitone byammwe kubitwala mu maaso, wabula zigenda kuba ensimbi ezibaguliridde eziguza ebitone byammwe muve mu kwogera ku bikyamu ebiruma eggwanga, wabula Mwami Museveni abeere nga yabakontrolinga atuuke n'obbawa amateeka ku nnyimba zammwe ze muyiiya abalagire wa mulina okukoma nga muyiiya ennyimba zammwe. Obbawa ssente ezo obuwumbi 13 abaguze ebitone byammwe yabiinako control. Tasobola bbawa copyright kubanga tayagala kulaba muyimbi ayitimuse afaanane ku Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali Bobi Wine mbyennyimba, kubanga ekyamuviiramu mu Bobi Wine yakiraba nti Bobi Wine amufuukidde akayinja mu ngatto ate okufoomingayo Bobi Wine omulala ng'amujja mu bayimbi bano. Abayimbi baagamba mwe temutwagaliza bwe tusaba copyright mu music waffe mulabira ddala nga tugenda kubayitako era abakikuba mutwagaliza bikyamu byereere, temwagaliza kulaba ku bayimbi nga bakulaakulana. Ne babagamba mulinde ekinaabaviiramu bwe muba mukiyisa obutabaagaliza mugende mu maaso n'okubanja copyright bwe munaagifuna tunadda naffe ne tubeebalizaako. Olwaleero Gravity Omutujju yategedde amakulu ga copyright, okwagala okulya ku biyiiye ebitali bibyo ng'olya ku biyiiye ebya munno. Bo balema okulwanira copyright eyaabwe kyokka ate bo baagala okuliira ku bannaabwe abalala. Wulira ebigudde ku Gravity Omutujju ojja kutya. Abayimbi ba Uganda munsanyusa. Buli lunaku mbawulira muwaawaala ng'omuzigo ogusengukiddwamu nti omulimu gwammwe tegutwalibwa nga mulimu, teguweebwa kitiibwa nammwe abagukola tebabawa kitiibwa. Omulimu gwammwe gwafuuka ekivumo kubanga buli musiru ku kyalo bamuvuma nti laba omudongo ono, ne munzika nga mugamba abantu batandike okuwa omulimu gwammwe ekitiibwa, batandike okugutwala ng'oguli serious. Nammwe bakagukola abayimbi batandike okubawa ekitiibwa era babatwale ng'abali serious. Omulimu gw'endongo guvaluwingibwe ng'emirimu emirala gyonna egiri mu Uganda. Era abakozi abagukola nga be bayimbi bavaluwingibwe ng'abakozi abalala abali mu Uganda. Naye gwe sooka weebuuze, nze naawa ntya omulimu gw'ekitiibwa nga gwe nannyini gwo toguwadde kitiibwa era tondaze nti gulina okuweebwa ekitiibwa, kubanga ebikolwa byo bindaga nti omulimu gw'okola si gwaba kitiibwa, gwaba kazannyirizi, gwaba ddiikuula, gwaba ssiru. Ate nga naawe kennyini kagukola tondaze nti weeyisa ng'omukozi, wabula weetutte nga ddiikuula, kazannyirizi, oyagala nkutwale serious n'omulimu gwo ngutwale serious. Kyokka nga gwe kagukola omukozi teweetawala serious n'omulimu gwennyini togutwala serious. Gravity Omutujju, bizinensi y'okuyimba njagala tugitwale nga bizinensi y'ebyobulimi, nti omuyimbi omutwe gwe y'ennimiro yo mw'ojja ekyokulya, era ennyimba eziva mu mutwe gwo ze ziringa ng'ebirime by'okungula mu nnimiro yo. Naye nga nange wali wabbali ninawo akasirike mu mwanya akagudde akaleka olw'okuba nninamu obutakwatagana na chayimaani w'ekyalo ate nga gwakupisi nti munnumbire n'akuwa ejjambiya esala ebitagambika n'okkirira mu kasirika ng'ak'emmwanyi n'olabamu omumwanyi ogusinze okussa ennyo jjukira nti bizinensi eno yennyimirizaawo n'ab'enju yange.
yeweerera abaana bange era ye balabirira yeesibisa omukyala wange enviiri n'omugulira kadde naye gwe olw'okuba chairman akuwaze n'akuwa ejjambi yeesala ennyo n'ogenda n'otema omumwanyi gwange. Tokomye kutema mu mwanyi gwange wabula omuggo gw'omumwanyi gwange n'oguleeta ate ogunkubise. Ako nno kabeera kamanyiira ak'ekika ekya waggulu nti tokomye kujja kusaatuukira mu bizinensi yange obbe mu kyobbyemu. Tokomye kujja kusaatuukira mu musiri gwange oba ennimiro yange obbyemu kyobbyemu kubanga nkugambye no tugitwale nga bizinensi. Naye oyagala ne kyobbyemu nze kye nasiga ojja okikozese ng'omuggo ogugenda okunsaanyaawo. Nkulayirira ako kaba kamanyiira akasusse era mbeera mwetegefu nnyo okutuka naawe. Nalabye Gravity omutujju ng'okoze posti olaajana. Wayise mu luyimba lwa His Excellency Bobi Wine n'okola oluyimba lwe watuumye eddoboozi ly'omutuuze. Naye ng'ate oli mu kumanyiirirako His Excellency Bobi Wine mu biyiiye bye bwe mwoyise okumukkakkanya kyali baddokke okukozesa ebiyiiye bye singa oba okola bibyo ebikugattako oba ebigatta ku Uganda eyawamu. Kubanga bangi nnyo abazze mu nnyimba za His Excellency Bobi Wine mu ngeri y'okwejuna. Abalala ne baziddamu ku lwa kkoozi ffenna gye tuliko ey'eggwanga. Olinga yaluyimba nga lwa mukwano His Excellency Bobi Wine, omwana najja olw'okuba ye lwamunyumira n'alaba nga asobola okulukyusa okuluggya mu mukwano naye ng'asigadde mu rhythm emu, rhyming emu, n'alufuula oluyimba lwa struggle. Olw'okuba nti kyakoze kiba kigattako, His Excellency Bobi Wine ayina management ye Firebase Entertainment kuba Firebase Edutainment yeevunaanyizibwa ku biyiiye bye bonna. Era bwe balaba ng'oyiyiza oluyimba mu rhythm ya His Excellency Bobi Wine oba mu beat ye, be bawandiikira aba YouTube gye baluregisteringa nti oluyimba luno temulukuba copyright, luli ku kkoozi yaffe. Naye gw'ozze mu kiyiiye kyange oyagala okutuukiriza olugero lw'Abaganda gwe Ssaabanafu olw'okuba amaanyi oganywa wa chairman nti akusinga akukubisa ogugo gw'okutte. Ako kabeera kamanyiiro. Ntandise nkugamba nti abayimbi mwagala omulimu gwammwe guweebwe ekitiibwa era gutwalibwe ng'omulimu. Kyokka ng'ate mmwe abagulimu temugutwala nga mulimu era temuguwa kitiibwa. Abayimbi mmwe nga mmwe mwagala muweebwe ekitiibwa era mutwalibwe serious. Kyokka ng'ate mmwe bennyini kakola mulimu ogwo temwewa kitiibwa era temwetwala serious. Gravity omutujju bw'oba bizinensi gy'olimu ogimanyidde ddala bulungi ekyakuddisizaamu oluyimba lw'oli nga tosoose kusaba lukusa kyekyabadde ekyaki. N'otakoma kudda mu luyimba lw'oli nga tosabye lukusa wabula n'osalawo olukozese okusaanyaawo ye kaluyiya. Kiringa nga bwe nnaabumba ekibya nga kirungi nnyo. Gwe olw'okuba waweereddwa ssente ojja onsaanyeewo n'otafuna kikyo kujja kukinkuba ku mutwe wabula n'oyagala okozese ekyange kye nnabumba ojja onkube ku mutwe. Then ate awo obeera musiru wa kika kya waggulu. Ekisinga okunnuma mwerimbika mu copyright okutereeza omulimu gwammwe. Ffenna kye tumanyi nti mwagala kulya ssente za muyi wa musolo kubanga ne copyright mmwe gye mwogerako temugitegeera. Nti His Excellency Bobi Wine yabategeeza nti copyright ebeera bweti ne bweti. Copyright tegenda kutereezebwa ssente kubanga okuva lwe bazibawa sirabangawo enforcement yonna eyamba ku munnakitone kufuna copyright. Gw'ogamba onoonya copyright ofune mu biyiiye byo kyokka ng'oli mu kunaabula copyright y'omulala ate omumanyiiriremu. His Excellency Bobi Wine music we bwayimbibwa tabeera just uploaded on YouTube, Spotify n'emikutu emirala gyonna okusoloozebwa revenue ava mu biyiiye wabula abeera registered bamu identifyinga okuva ku yakuba ekivuga, okuva ku muyimbi, okuva ku bidongo, okuva ku buli kimu. Ng'omuntu yenna singa ajja n'akola ekintu ekyefaanaanyirizaako kino ekiri registered
automatically strike ku YouTube channel yoba ku mukutu konna kwatadde ekintu ekyo ng'era yakiteekako n'obulango nti nina okukifuna mu kyamanyi nti si kike ebeera automatically nkiddamu ebeera automatic kati muli mu kintu kyemutategeera kyemutayinaako idea kyemukoleramu okuzannya obuzannya ate nga mwagala abalala bakiwa ekitiibwa mwe kennyini mwefudde bakazannyirizi mwefudde baddiikuula ate nga mwagala abalala babawa ekitiibwa kati gravity kitegeeza gwe okutya copyright eno gy'obadde olwanirira ate gw'obeera ovuddeko tokyayina moral authority eyogera ku kiyiiye kya muntu mbusimanyanga tulina okulya kati gwe gravity olye mu biyiiye ebyo biyiiye nga wajjira mu luyimba lwa kafeero mbu naawe gwayagala okuleeta copyright kyali baddeko okuleeta copyright buli muntu afune intellectual ownership ku kiyiiye kye naye ate eno copyright gy'oyagala okuleeta ennyo wadde nga nkimanyi si gy'oyagala okuleeta weerimbiseemu nnimbike nange ate njagala nnyo kubanga egenda kumponya mmwe bakikuba okitte mwabawemuzi mwabakopi olala bw'obanga oyagala okumanyiira omuntu nga waliwo akutumye oyo akutumye akuwanga ekitala ekigenda okusaanyawo ono gozza okulwanyisa so si kweyambisa kitala ky'ono gozza okulwanyisa mb'omumanyiire nkiddamu abayimbi ba Uganda mwenna neemulaba nga abantu abamu babayita abadongo buli musiru nga bamuyita omudongo wallahi abasinga mu mmwe muli badongo